Akirisiwanuka munnamateeka w'abafumbo Gloria Nammande ne Philip James Kakande abaagatibwa mu 2013 wano yabadde ava mu kkooti. Ekyamututeyo kuteekayo kusaba kwe gwayagala okuvunaana akakibwa okumuwa ebiwandiiko by'asuubira nti bye binaamuyamba mu nsonga ze baagala okumuvunaana. Okutuuka ku kino byajja bwe biti. Abafumbo bano balina abaana babiri ow'emyaka 11 n'ow'omusanvu. Gloria Nammande abaana be ababiri yajja abazaala mu ngeri ya kulongoosebwa. Kati kyava mu kusooka fasipano wange dokita eyankolako that time yangamba omwana alina ekiriira mu bumbulago kati okusindika yali risk nagamba the best thing kisinga kukola C-section so nenkola C-section so of course C-section omuntu osobola okukola 3 I was advised zino zirina kuba 3 kakati kitegeeza neba n'ababiri abaddako nalina okukola C-section kati ate nga nakimanyiira nga sikirina mbuzibu. Mu 2023 yali agenda kuzaala mwana wa kusatu yavaako embeteza n'embeera gye bayitamu kaakano. Omusawo we ku ddwaliro lino yamulaganya lwa 18 Novemba 2023 lwe yalaba nti olubuto lujja kuba lutuuse okumulongoosebwamu omwana. Kubanga era nali ngenda regularly every month for medical check-ups nga kimu kiri okay, pressure yange eri okay nga sina any complication so nentegeka ng'omukya omanyi bwategeka nesettinga nenkola shopping y'omwana wange obugoye biki netugenda then that evening nembeerawo kumakya ne ban preparing nengenda mu theatre. Mu kasenge gye baamulongooseza yayingirayo ziweze essaawa emu ey'okumakya. Nammande agamba emabega yonna yazaalanga tebamusirisizza oba okumukuba eddagala erimu ebasa. Bwe natuuka mu theatre ne batandika okunsala all of a sudden omutwe ne gunnuma nnyo ene ngamba dokita nti ene ng'omutwe gunnuma nga tebaali tebannamala kukola kikusala kati bwe nabagamba nti omutwe gunnuma I think a few moments after saddamu kumanya ki ekyaliwo. Ebyaddirira omwami we Philip James Kakande yabitunyumiza. Naye nga ffe twali tuwadde omusawo olukusa tamusirisa era tebamusirisangako. Essaawa ziba zigoba mu 5 omwami yali alindiridde ezzadde nti omusawo n'amuyita. Ne banga jangu ku Nassale olaba omwana ne mbagamba ye ate lwaki normally mwana mumutuwa ku waadi ne bagamba omusawo bakuyita ku waadi. Bwe nagendayo nensanga omusawo yali amukozeeko nensanga n'omwana ng'alya ne mubuuza nti kati bigenze bitya nanga omwana wuuno mulabe ne muba naye ate leero ng'omuleesewa nangamba nti mugyeyo ng'omutima gukuba ku speed naye ne ngamba nti okwekengera ekintu kyonna katumuleete wano akakane era omulaba bwe yali bulungi consent kale. Kakande agamba yabuuza omusawo Nakawere bw'ali kyokka bye yamugamba nti byatandikirawo okumutunduza omutima. Omusawo oyo n'angamba tufunyemu obuzibu nga tumusannyalaza. Consent ki kyotegeeza nti bwe twamukubya empisa yasoose n'atugamba nti omutwe gumuluma. Ne neeraliikirira n'andaba nanga ate weeraliikirira. Consent kati ekyo bwe kyabadde wakuwazizzaako ki? N'angamba twakoze GA ne mugamba kiki kyotegeeza n'angamba general anesthesia ate nga nze kimanyi kitegeeza kwebasa. Nga mwambagambye we converting from spinal the half anesthesia to the general anesthesia kakati then blacking out. I think that was the last moment when damu okutegeera. Omukyala yatandika okulongoosebwa ku ssaawa emu ey'okumakya. Kakande ayitibwa okulaba omwana ku ssaawa 5 kyokka omusawo n'akamutema nti wakukandaaliriramu okulaba ku Nakawere. Naye nangamba teweeraliikirira wajja kuyitawo essaawa nga 3 bamuleete ne mbuuza lwaki kubanga tetumwebasangako. Essaawa ze baasuubiza Kakande zaggwako n'atuuka ekiseera nga buli ddakiika eyitawo yeeyongera kutya. Nze bwe nabala essaawa 3 ze yaŋŋamba ssaawa 6, 7, 8 ne ziba ssaawa 8 ne ntandika okubabuuza aliwa mwaŋŋambye mumuleeta nga tebanziramu ne baŋŋamba alindako kola otya ne ziwera 8, 9, 10 n'empita aba family ne mbagamba musooke mujje kati twagenda okulaba nga kikoze eki obudde bugenda. Okuddamu okulaba omukyala nti zaali ziweze 12 ez'olweggulo. Twamusanga ng'ali mu luumu nga yenna takyafaananika bo
bagamba nti yali mu kye bayita recovery room naye ffe twamusanga yalinga ward erimu kateni nga taliiko kyuma kyonna naye nga yenna azimbye. Oluvannyuma lw'okumulaba era bamuwa eddakiika endala agira alinda, Kaganda agenda okuddamu okuyitibwa abasawo ng'omukyala ataawa. This time ne bantwala mu ICU ye bajjanjabira abali obubi ennyo ng'aliko abantu nga 10 abamwetoolodde. Ne mbabuuza kye kigenda mu maaso. Yatandika okwogerezeganya n'omu ku basawo abaaliwo, kyokka Mbunge yamulongoosa ku makya talabikako. N'aŋŋamba nze simanyi kigenda mu maaso, nazze lwaggulo nze ku evening shift. Baŋŋambye olw'omukyala gwe bakozeho ku makya ataazuukuse. Ne mugamba mukubire hajati. Era ne ku ssaawa 10 nali nabagambye dda mukubire omukyala yamukozeeko hajati. Ne bagamba bagezaako okumunoonya biki kati nze ono gwe nalaba ku ssaawa emu ye yali taliiwo ku makya nga simulabanga nako. Ebyaddirira nga balina omusawo ow'olweggulo byayongera okubaguliza ku Kakande nti waliwo ekitali kituufu. Kakande agamba nti omusawo ono yabiteeka ne mu alipoota gye yakola. Era mu lipooti njirina wano. Oyo gwe nkugambye yajja ku ssaawa 12. Ye wano era awandiika agamba nze nabadde mmanyi nti omukyala ono bamukozeeko ku ssaawa 12 ez'olweggulo. Nga ye agamba mukyala yakoleddwa C-section bamusa ssaawa 12 naye mujjukire embaga ye bamusala ku makya. Naye zageza okubeera ssaawa emu ng'akyebase. Era nga bw'omufumitamu akayiso bw'ati awo okawakuddiramu could only respond to pain, kitegeeza era kye baawandiika wano. Omusawo ono ne banne okutaali oli yalongoosa Nammande nti baatandika okusala entotto olwo nga bukunidde. N'aŋŋamba simanyi kituuse ku mukyalo ono naye naakajja naye mbadde nkusaba tuwe olukusa tunoonyereze ne bansaba testing 30 zonna nenzikola ki nenzikiriza. Tizaali zigoba mu nnyezi ekiro, abasawo ne bamulambululira bye baali bazudde. Omukyala omusaayi gwamugenze ku mutwe. Awo nentegeera nti obedda bano balabika balimba ne mbabuuza nti mukitegedde ssaawa mmeka. Nti akakati obulamu bwe buli mu katyabaga tugenda kuyita omusawo owa mutwe ajje kati atubuulire ekikola kiddako. Omusawo w'omutwe atuuka tinaasemba omukyala alongoosebwe, kyokka nga Kakande yalina kusooka kukkiriza. Awo nga hajja teyamukoze ku makya naye azze waali yajja ssaawa 4:30 awo okuva ku ssaawa 5 ye yali talabikako. Abakyala ababiri abo bampa foomu ne baŋŋamba sayininga wano. Mukyala oyo omulaba mukyala onti sayininga wano. Dokita ono gwe tuleese agende mu theatre gyemu omusaayi. Baamulambululira ekigenda okukolebwa era ne bamulabula nga bw'alina okusalawo amangu. Mu Luganda simanyi bwe bakiyita naye yagamba external ventricular drainage. Atera catheter n'agiteeka mu mutwe n'akola ki. N'aŋŋamba n'ankuutira n'aŋŋamba bw'oba tokusayininze wano mukyala oyo omulaba mu ssaawa ng'emu oba 2 ajja kuba mufu. Omukyala yalongoosebwa omutwe. Ono naye yajja yamwebasa kye bakola general anesthesia era ne ku foomu natiikinga ki geno ey'omutwe naye ey'okumakya natiikinga ki spinal. Ne bamuleeta ku makya olwo bamutandikako ssaawa nga 8 olunaku kati nga lumaze n'okuggwa 8 ez'ekiro ze mbagamba kati ne bamuleeta ate ku makya ssaawa 11 bamuteeka mu ICU. Mu ICU yamalayo ennaku nga 3. Kakande tiyatandika okuteeka akabuuza ku ebyo abasawo bye baali basalawo. We yatuuka ku waadi ng'akyalina waya mu mutwe era ng'akyavamu omusaayi naye ate nga bo baleese owa physiotherapy bagamba nti amuyigiriza okutambula. Ne tubagamba naye ng'atulaba talina n'amaanyi ne bagamba tewali buzibu kino amateeka ge kibalagira. Baakikola olunaku lumu olwokubiri n'akola ki n'addamu n'atabuka. Timukulafuba n'okuzza obulamu bwa mukyala we yakakibwa okuleeta abasawo abalala okuva ebweru w'eddwaliro lino bamuyambeko ku by'ekisawo ebyali bimususseeko. Niŋŋamba njagala nfune kye bayita second opinion ku kye mukola wano. Ne basooka ne babagaana era olutalo lwaliwo amaanyi awo ku ddwaliro. Ne bagaana bano abasawo ne mbagamba kale mukakane bano bwe banga kye bakola kituufu tujja kiraba.
wayitawo ennaku era 2 zembagambye n'aba nga takyakolaki nga takyaliko kwegamba naddamu n'atabatabukako ne bamukwata ne bamuzaayo mu ICU. Mu mboozi yaffe ey'enkya ogenda kulaba ebyaddirira nga Kakande amaze okakasa nti eddwaliro lino mukyala walabika alizitooweredde mu kumujjanjaba era n'asaba limuwa ebbaluwa emwongerayo ajjanjabirwe Nairobi. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi.